Dr. Joze Chameleon olw'ebigambo ebyo ebirungi n'okugumya mukwano gwo Bulabita Omutujju wamu ne famire yonna. Nga sinnaba kugenda wala, nina condolence message waliwo omukyala ali mu kifo kino ng'omukyala oyo awangadde nnyo ne Maama Kajoyina. Omukyala oyo abadde mukwano gwa mukadde ono, mukwano gwe nnyo. Tusaba omukyala oyo abeeko ebigambo byatuwa. Okay, kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire ga nnaku ebivaako wali eri e Fort Portal mu maka ga maama wa Gravity Jason Wabuyu. Kati essaawa eno omugenzi kalina Joze. Mawulire ga nnaku naye mbadde njagala kukeepinga ng'oli updated okumanya ebigenda mu maaso, biki ebiriwo, biki ebitambula, embeera nga bweri. Sooka owulirize kano katono nnyo tukomewo. Nabwe kityo omukyalo ono yafa over the weekend, yafa pressure. Kiteeberezebwa nti yafa pressure. Ebyamutuukako byonna wasobola okuba nga obitegeera. Gwe wenna abadde yeekuumira ku mutimbagano egy'enjawulo okuli Mamero Media UG n'emikutu emirala gyonna wamu nga bw'osobola okuba nga okitegeera gwe wenna munnange aliko. So mawulire ga nnaku ebyogeddwa bibadde bingi, naye mu kino at least bitalo. Amawulire ga mami gakusanzeewa? Ansanze Kasese. Abadde n'issue Kasese. Nali no performing e Kasese ku Friday. Gye bankubira ne bambikira. Bakubikira. Bambikira mu Maama. Maama ki ekibadde kimutawaanya? Kiki ekibadde? Maama addemu n'endwadde, ebirwadde biringa obumanyi, pressure, sukaali, endwadde egy'emyaka. Tulabye nti abantu abasinga bangi bayimiridde ne Gravity Omutujju okubeera nti bamugumya olw'embeera yonna gyabaddemu, okuviirwako mami, kusomozebwa kwa njawulo, dadi yagenda. So n'olaba wadde olina ssente empitirivu, naye omuzadde, buli muntu yenna omuzadde kyekyobugagga kyasinga okuba nakyo oba kwenyumirizamu, kubanga ffe ng'abaana twandyagadde nnyo abazadde baffe ne balya ku ntuuyo zaffe nga naffe bwe twalya ku zaabwe nga tetunaba kutuuka mu myaka gikola. So n'olw'ensonga eyo mawulire ga nnaku. So okusinziira bwe biyimiridde, okuziika kugenda kuba kwa lunaku lwa leero essaawa 10, kubadde kwa ssaawa 8, naye bingi nti walako abantu abamu batuuka butuusi, so kuyinza okuba nga bakwongezayo paka ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Olwaleero ndowooza mu ssaawa emu yokka okuva kati oba mu ddakiika eziddako mu maaso awo kujja kuba kugenda mu maaso. So kaakati bwe wenna yeekuumiddeko bwekityo bwe kitambula. Mamero Media UG channel, ebifaananyi ebyolaba ebiyitawo yembeera bweri. Videos nga bw'osobola nga ziyitawo, baserebo bangi batuuseyoko, ba Fikfa Maika, Joze Chameleon, Shakira, bayimbi bangi, abamu obubaka bwabwe obukubagiza babutadde ku mitimbagano egy'enjawulo ku platforms zaabwe, okuli His Excellency Bobi Wine, Kyagulanyi Ssentamu. Oyo naye yasobodde okubeera nga ateekayo obubaka obukubagiza Gravity Omutujju, wadde nga amabegako gye buvuddeko babaddeko n'ensonga ezimu. Gravity alina ensonga ze yali agezaako okuteekawo, ng'agezaako okubanja eddwaliro. Abamu kye balowooza nti oba yali katemba oba komedi ne bakireka awo bwe kityo. Oba oli awo Bobi Wine yalaze ekifaananyi ekirungi nti mukulembeze
ensonga zino bambi yazikwata kintu kikulu ye n'abeera nga Gravity amutwala nga muganda we era teyasobola kubeera nga amwanukula maybe olw'ensonga ezitali zimu na zimu naye nga so bwatyo yataddewo obubaka obumukulisa oba obumukubagiza olw'okuviirwako omukadde we naye mu mbeera y'emu tulabyeko n'abantu abamu abagambibwa okuba nti beeyita abawagizi ba Nuupu ng'ate bavaayo bakomerera Gravity ku musaalaba bamuvuma bamuvoola ate ng'omukyala agenze takyasobola kuddawo oba omuvuma oba tomuvuma takyasobola kuddawo so ebiseera ebisinga twandisigaddemu kali ak'obuntu ndowooza embeera ya politics n'etatwawula kututuusaawo ne tubeera nga tusigalamu kali ka humanity because mbeera y'okufa kyekintu kyotasobola kusekeramu yadde okusaagiramu mu mbeera emu oba endala ekintu ekiriwo okutuleeta okukubagiza bannaffe ababa baviiriddwako abantu baabwe n'oba togenze kumuziikirako but at least ate todda mu kumookinga oba okumusekeeterera okuddira ennaku ye okugifuula gwe ssanyu tekiba kirungi nnyo yadde n'omulundi n'ogumu so nebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo music industry yonna okuyimirira ne Gravity mu kaseera ak'okugezesebwa kano kaalimu okubeera nti embeera eno asobodde okubeera nga giyitamu n'ekirala tweyongera okumusabira embeera eno asobole okubeera nga agiyitamu kubanga maama wono abadde mukwano gwe mulabye ku bivulo ebyenjawulo abadde nga abeerawo okuleka kino ekisembyeyo Gravity kyeyasembayo wano okubeeramu wano wetwali ku cricket oval ekyo mukadde teyakiriimu era ensonga ezimu ku Gravity ezayogedde yali mukosefu teyasobola kubeera nga abeerayo nga bwekityo teyasobola kubeera nga abeerayo so n'olw'ensonga eyo bannayuganda tubeere nga twekuba mu ttooki omuntu ali mu nnaku naddala ennaku ey'okufiirwa omuntu we naddala muzadde we omuzadde taddizikikawo omuzadde tagulwa omuzadde tosobola kubeera nga bonogamba njafuna omusajja omulala wadde onaafudde kuba tulabe bannamwandu bangi kati bali mu bufumbo bulala bassemwandu bangi kati baawasa dda abakyala abalala obulamu bwakyuka dda bintu byakyuka dda so tuleme kuddira mbeera eyo ey'ennaku ate okugifuula nti nno tusekeeterera abantu abali mu nnaku wadde nga oluusi tuba tetukkaanya nabo mu byabufuzi naye tumanye nga ddi lwe tulina okubeera mu katemba naddi lwe tulina okubeera siriyasi ku nsonga ezimu kubanga kitwale nti naawe eyafudde mu maaso wo gwe wandiyagadde bakuyise batya bakusekeeterere bakube emizira kikyewande kyo engeri gye wandiyagadde bakuyiseemu naawe yengeri yeemu gy'olina okubeera nga okolamu okubeera nga ate oyisaamu banno abaviiriddwako abantu baabwe because ffenna tetumanyi ddiro tugenda kuva mu bulamu bw'ensi eno ekyo Omukama Katonda yakyesigaliza teri amanyi ssaawa teri amanyi lunaku teri amanyi mwaka teri amanyi ddi okeera n'ogenda okukola ne bakuba essimu eka nti ono entamu yeevunikiddwa naye nga obadde ku social media ate nga oli mu kusekeeterera abalala so ebikolwa ebyo mbivumirira ne sekuvumirira yenna era nandisabye kikomaawo kireme kuddamu kweyongerayo tuleme kuddamu kukirabako anyway tuleme kuddamu kukirabako after nga akaseera kamaze okugwa maybe amusobola okudda mu vibe zammwe za politics bwe munagenda gyabironge nga gyawulira emirembe but mu kaseera kano omuntu oba tosobola kumukubagiza muleke mulabe bulabi tomwogerako bulamu busobola okubeera nga butambula bulungi ku side zonna so Gravity nayongera okusaasira muganda wange Omukama yeyongere okukugumya ne family yonna agigumye n'abo bekikwatako bonna ab'eŋŋanda abagumye ate obulamu Mukama ajja kuwa ekisa osituke ate oddemu oyimirire ku magulu ng'omusajja oyimirire embeera ogimanyiire Mamero Media UG ye channel kwoli Comrade Chris Gemanya ebisingako awo tujja kuba tubifuna mpola mpola
n'ebinaaba bivudde mu kuziika Omukama abakuume for God and my country Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka agerekere Obuganda. Peace.